mukyala Museveni yasooka Kalamojja era kulwa bubbi bwante so bino betwale tugamba mbu Abakalamojja babayiwa buyi ku nguudo lwakuba nti balinamu ekintu kye baagala era okuva mukyala Museveni yava Kalamojja Abakalamojja badde bakendedde Muzeeyi Museveni mukyala Museveni tebanagendako Masaka kutibwa kw'abantu Muzeeyi Museveni atwezalinga nyente ne mukyala Museveni atwezalinga nyente ze babbye nno obubbi oli okuzeddiza wabula okusinga okuyiwa omusayi gw'abantu dala wodebbe bamusanze mu septic tank mbu nga bamubajjulamu ebitundu bibiri era basoose na kulowooza ndowooza emirambo mulimu ebiri era kati sabalero bavunaana odebbe okutta mukyala we Kaye Wisdom sinza kugamba nti odebbe teyatta naye nze abadde Uganda nga ndaba ebintu bino nawe bitambula basobola okutta omuntu ne bamuleeta mu nnyumba ye bakyasobola okutta omuntu ne bagamba kire kyankuba yamuse nga be bagamba kato kajubye okukuuma ebyobugagga bwe kusaddaaka mwana be baayiya n'omwana gyali ne basalira n'omwana waali nakugamba ku mob justice n'obasanga nga bakuba owa boda boda bye boda boda n'oyimirirawo naye bakutwala amanya gange nze Kaye Wisdom mutawani w'omulalo yakulira ku mato mutali mazzi ne seriraka bulijjo mbagamba twave rengo isingiro ntingira Buganda tuli bana basabasajja Kabaka n'engero twazikyusa bino bye mwali mugamba nti waligwa wendigwa tumala kugwa ne tugwawo yajjo sembayo checho check microphone 1 tuchovola ichagwa kugundi ko Ofono Opondo twamunyigamu amapete ne tumunyiga Saide na Marone gamugwamu kasita yalumba Sabasajja Kabaka naterera yes njagala kutumirako ku baganda bange mwenna abali mu mudungu abali Saudi abali Ludda mwenna abali mudungu njagala okutumirako bangamba omugagga Julius awedde Boston omugagga Julius awedde tukutumiddeko nnyo tukutumiddeko webale kwagala Ghetto Parliament Kaye Wisdom n'abaana bonna betukola nabo tutumiddeko Ronnie Makanika we Boston Ronnie Makanika webale kukola kyokola wateekawo ekibbo n'ogamba abaana abantu abaagala okuwagira Kaye Wisdom omujja okukanikira emmotoka oteekawo $1 oba Ghetto Parliament kyakabi ntubirako abantu bonna promoter Richmond ye UK abantu be UK manyi munkubira amasimu mangi naye kkiriza gaana mu nnaku enkulu tujja kuba tuzibagamba ddirwe tugenda okujja awe yuko basalako Mami Sophia Germany kutumiddeko n'abe Munich mwenna mbatumiddeko mwenna n'abaana abali awa Calgary mu Canada Ludda mwenna South Africa yonna Kenya Uganda mwenna abawagira therefore lero tutuuse naye nga bulijjo mbagamba nti mwenna abaagala okwogera ne Kaye Wisdom ennamba yange bulijjo ngisoma era njiddamu nti eba 070 49 439 0701 4940 39 tuli ne muganda wange ku Flashlight UG tuli ne muganda wange Hood Point Media ne ku YouTube channel yange Kaye Wisdom Official zino YouTube channel nzogera kubanga tubere mbanjagala ogenda subscribing genda ku Flashlight UG subscribe nyiga kade genda ku Point Media ku YouTube channel subscribe nyiga kade genda Kaye Wisdom Official subscribe nyiga kade why kubanga baganda bangabo nkola nabo ate waberawo program ezenjawulo ku YouTube channel ezo nesatu zembagambye nate njagala obebaza mwebale kwagala muganda wange kire kyankuba okutta abantu ebulaya bambuzo oyo mwana yali luddawa era beewuunya we nabagamba nti kire kyankuba ffe nga tetunaba kutandika kukola bye tukola kire kyankuba mwe mwate mevunike mu Luganda bakyogera mwate mevunike era kyansanyusa nnyo abantu baddayo ne bala programu yo gye wakola biwanyumya ebyokweyo kyemipiira bitya nti YouTube byali tebinakutandika ne twabalabanga mu butuufu muli mu lugendo lw'okukyusa kino ekintu so naffe we twajja ne tujja ku YouTube channel ne tugamba no katunoonye ba Godfather abatandika ekintu kino ndi musanyufu kubanga tonswaziza ndi musanyufu reception nfuna amasimu kire kyankuba nga bagamba Wisdom kire kyankuba oyo so no problem mutambuza video eno ojira kisindikire koko munno no problem nate kyekyankuba flow yo bukyatandika program eno wangambye tulina ebintu bye twogedde bikyuseeko njagala tutandikirawo
bintu ki mu butuufu bye tukyuseeko bukyatutandika kwogera ku programu eno? Yes, bingi naye ekisinga nange okunsanyusa ku mutima, nja kwagala nnyo era we weeyanjula otandika okugaba ennamba yo ate obaŋŋambire abantu eri ne ku WhatsApp essebo. Ekinyumira era ekisinza okunsanyusa omutima kwe kuba nti bannaffe abatusakira dola e Bulaaya bano bambadde, omanyi ba gavumenti yabadde yateekawo nti buli agenda e Bulaaya kati alina okuseka emitwalo 3 emitwalo $10 ng'alina okuleka $10 kusa buli afuluma ng'ava e Uganda bamugyeko omusolo gwa $10. Naye bannayuganda bangi bagenda e Bulaaya buli lunaku tuyinza okugenda ndooza tuyinza okufuna abannayuganda bagenda nga3,000 buli lunaku. Naye ekyo kuba kunyigiriza muntu. Jjukira waliwo okunyigiriza okulala kwe badde babanyigiriza era kwe twalwanako okukubanga buli muntu asooka n'asasula emitwalo 25 ne bamukebera COVID ng'ebula essaawa endala 4 alinnya ennyonyi era naddamu n'asasula emitwalo 25 bamukebere COVID mu kampani emu ey'omuntu omu omugagga gye bayita test and fly yokka gye baali bawambu yokka yeyina ebyuma ebikebera COVID abalala bonna tebasobola kukebera COVID naye bakirivayizinze mu nnaku nga 10 okuva bwe bakirangirira bagambye bagenda bisala era babajjeko n'ettenda naye nga ffe tubadde abasaale mu kkuba ekintu kino ekyo nga tugamba bannaffe abagenda e Bulaaya kuba be batusakira sente ye Uganda terina makulu bali be bagenda e Bulaaya ne baleeta $, ffe ne tuyimirirawo naye ate be baagala banyigirize nga buli agenda e Bulaaya bamunyigirize asasule COVID akomawo Uganda bamusasuze COVID nga bwolaba bannaffe bakomawo n'asalo n'agamba ndeese $, zange zononera Uganda gwate mukyajinga bino besategera kangende ezononera ewalala. Ebyo ebintu bibadde bizeewo lwakuba bantu basiru bantu baffe tebaagala. Twayogera ku ddagala liri erya Atwezenaka eryaliyisaako wawulya Parliament emabega kaawe yagamba mbu waliwo eddagala eryayitako naye nga ffe twasooka okukyogerako nti olw'ensonga nti Nowe bwe yali etuwa eddagala eryo yatugamba yatubuulire emitwalo 26 yatugamba linaatera okuyitako balikube mu bwangu nti linaatera okuyitako era mu kino ekintu njagala okukubiriza bannayuganda tekirimu sitaani okubanga bakagenda okugema kaye n'omugamba nsooka ompe kacupa nkakebere ku expired date tulina emitwalo emirala emitwalo 6 ndooza mu 7 oba mu 8 ligenda kugwako mu nnaku 5 jjukira ffe batuwa buwi kasasiro anaatera okuyitwako omanyi ffe e Uganda balinga batuvudde nti eddagala eriyiseeko erinaatera okugwako ennaku 5 litwale mu Uganda baliko kuba bo tebaagala lyakakolebwa mukulu kyekyankuba nze ngenda nnyo mugundi mu supermarket nkebera nnyo ebintu date of expiry nze ekintu nga kigenda kugwako mu nnaku 5 3 mmeka mba nakiiseeko dda kati eddagala erigenda okuyitwa eddagala erigenda direct mu musaayi gwo tulina eddagala miliyoni 11 gye baatuwadde obuwi naye kaye kino nkikugamba engeri gye baatuwadde obuwi baali tuwadde lwa nsonga libuzaako mwezi kuggwako amuzungu tasobola mukuba ddagala libuzaako mwezi kuggwako kyova olanga baaliwadde Uganda kuba Uganda teyagala kukwata ku ssente ze yakufuna kutukuba ddagala so nkubiriza bannayuganda yonna bagende babageme naye sooka osala akacupa otunule kacupa tekannayitwako kayinza okuba kayiseeko bagende bakube kuba Lusa Acheng ne Diana Atwine tebalina bakolera loosinga ofudde in fact bo basanyuka nnyo ng'omunnayuganda afudde kubanga baagala nnyo okubba Lusa Acheng ne Diana Atwine baagala nnyo okubba kati munnayuganda omu okufa waki omunnayuganda 100 okufa yafuna biliyoni esente tawuliramu buzibu bannayuganda mbakubiriza nabo bonna bali e Bulaaya abaagala okujja wano babagemere wano mukebere expired date yaffe ey'eddagala litulina eddagala emitwalo 6 mu 7 ligenda kuggwako mu nnaku 5 Atwezenaka gwe twajja Nowe yatubuulira n'agamba agenda kuggwako emabegako wawulidde eŋŋambe ziyitingana nti abantu babakubye eddagala eriyiseeko musaba bannayuganda buli gwe bagenda okugema musaba akacupa
musaba kachupa nti kampe nkakebereko Diana Atwine ne Rusa che bagala nnyo bannayuganda abafudde okusinga abalamu kuba bo bagala nnyo okubba sitaani ye bwatu bwabagamba ebigambo bye muwulira bangambye nkube disclaimer si bya YouTube channel Kai Wisdom official wa Flashlight wa Point Media bya kire kyankuba genda maaso nakugamba ku nsonga y'ebijambia ne kugamba ensonga y'ebijambia ya Muzeeyi Museveni ne bannange lwaki ya Muzeeyi Museveni ngatandika ddala program nga nebijambia tebinnabaawo ne kugamba sitaani ateekawo nnyo embeera ebikka ebikolobero by'abaakoze bireme okwogerwako ne kugamba Muzeeyi ajja kuteekateeka n'okutta abantu ebijambia ne bijja ne kugamba eggulu abantu babasalangako mitwe babasalangako mikono babasalangako mimwa era essawa ya leero abantu babatema engalo babatema emikono awonye bamutema atema e Masaka teri muyekera atema teri muyekera atema bwabanga wali muyekera atema obuwango bwali eruwero Muzeeyi Museveni yabutta sobote sirutwa kuba bwe Muzeeyi Museveni byalwanyisa okujja mbuyinza yabuddemu obuwango bwali ebuwero bwa Muzeeyi Museveni bwegibanga ne bijambia byali bya koni era byali byaba abayekera Museveni e Masaka nzo omusajja omuyangamba kire kyankuba omusayi gw'omusajja atali muyima si gwa mugaso era okuyiwa omusayi gw'ente okuyiwa omusayi gw'ente wakiri ayiwamu ogw'omuntu Wisdom mukyala Museveni yagenda e Kalamojja bwe twayogera ku bino mbu abakyala babayiye nnyo ku nguudo yagenze e Kalamojja ne Muzeeyi Museveni n'agenda n'akuba bakamanda ab'okuntikko ne bakuba ku kibbibwa ky'ente okuli e Kalamojja ne Muzeeyi Museveni mukyala Museveni tebanagendako Masaka kutibwa kw'abantu Muzeeyi Museveni atwezalinga nyente ne mukyala Museveni atwezalinga nyente zebabbye nno obubbi oli okuzeddiza wabula okusinga okuyiwa omusayi gw'abantu kwegamba bagende Kalamojja nga babbye ente bonna ne balambula babbye ente ne ku faamu y'omu Kotimasho bakagendako emirundi ebiri ekyo bakirabye nti nno kyamutawaana nnyo kyakitalo nnyo era kyakitiibwa badduke Kalamojja ewetanuma Muzeeyi Museveni yagenze Kalamojja n'ayita bakamanda bonna ab'okuntikko ku lw'ente ezibbibwa Kalamojja naye Masaka gye battaaba naye Masaka abantu gye bali mu batematema Muzeeyi Museveni tanalinnyayo tayagala mmanya mukyala Museveni yasooka Kalamojja era ku lwa bubbi bwa nte so bino betubale tugamba mbu abakalamojja babayiwa buyi ku nguudo lwakuba nti balinamu ekintu kye baagala era okuva mukyala Museveni yava Kalamojja bakalamojja badde bakendedde nnyo nsuubira bakalamojja bayinza okuddamu ne beeyongera obungi ku nguudo kuba mukyala Museveni ke yazisitinzeeyo tukisuubira buli bwe tubadde tuvuddeyo nnyo ne twogera ku bubbi emabegako awo Uganda yeewola nga tugenda mu COVID yeewola obukadde 10 obwa $, obwa sente ya America miliyoni 10 yeewola ezimbe essomero buli gombololo ba buli saabu kawunti kati emyaka 3 egiyise nga mukyala Museveni ye minister wa education tetulinafuna wadde essomero wadde buroka wadde okusetinga waliwo n'atulaba sebo tetunaba kulya mama amufaini wemmala wano ngenda kukubira mama ongulireyo ekyemisana nzijja tulikodinga ngenda kumala wano nkubire nekire kyankuba kale dokita katumale wano nkubire ku mama kati abono bawagezi baffe bannaye kayemba de kugamba miliyoni 10 eza $, bazimbe buli somero muli gombolola mu luzungu gye bayita saabu kawunti leta banna bawadde okulaga nti balina bebeeruludde wadde bayiyewo musenyu wadde bataddewo buloka oba wadde balina essomero lye bagenda okuddaabiriza kati emyaka 3 naye nga mukyala Museveni yani
ye minister of education oyo batwandi muse si kumwi angamba nyiga nnyo anyiga naye era Lusufa ne bwanyiga atya kire kyankuba bannange disclaimer bino bigambo bya kire kyankuba Lusufa ne bwanyiga atya tasobola kusinga Katonda wamma Lusufa ne bwanyiga atya tasobola kusinga Katonda abantu be bayina amaanyi abantu mu Uganda be Katonda so Lusufa okubanga yasazeewo naye atubbe anyway Lusufa bonna be basitaani Lucifer bwaba asazeewo atubbe tetulina kyakola atubbe naye akimanye nti bagenda mu mbeera yonna bagenda Wisdom kino kyenkugambe nga tutandika nti abantu bano wakirimu okufa naye nga bo bafunye space ebba tebakirinaako buzibu owulira Tamale yayogera ku accidents ezabadde nga zigendawo nga bunaku tufuna accident kyogamba kati twaterezezza emmotoka twafunye ennungi ezitakyagwa ku accident naye mwana bateganga accident batwale emitima batwale ensigo batwale ebibumba batwale obuki batwale ebiki ng'abantu 10 bafa naye nga ye afa kutwala nsigo kuba yassente kati ajja kukuba eddagala kuba bakukubako ery'amazzi baba kubako ery'amazzi kati ajja kukuba eddagala effu ofa asobole okutwala omutima bwe gunaba tegufunye buzibu ajja kukuba eddagala effu atwale ensigo kuba bye baagala so bano abantu batubba nga bakigenderedde bakibbira ddala so nebaza abantu bonna abali e Bulaaya abatulaba nina abaami ne siterandoze engeri gye batangambangako kwagala boogerako kambaleke naye ng'omwami omu ye buli lunaku ancekinga kangamba okyaliyo mukyaliyo nsangako WhatsApp mukyaliyo bye mwayogedde biyinza okuba nga byabatwazizza twalaama naye twayivaako nze natuuka dde okufa Lucifer ne bwanaaba nnonyi kuba ye Lucifer ye mukambwe Lucifer asingako ku sitaani Lucifer asingako ku sitaani obukambwe naye ne bwanaaba atunonye Mukama bwanaaba agezi zisiina kyakkola ate ekyo kitejja kutegeeza nti Lucifer tagenda kufa mukulu kire kyankuba mbadde nsaba osooka osome ennamba yeeyo kwegamba ye baba bajja okukutwala sebe engatto ziruwa ziri ze wandeetedde ennamba yange y'essimu oziteekayo lindako ziwe Fatia okay ennamba yange y'essimu omanyi lwaki njagala okugaba ennamba yo abatulaba abaana bano benja nabo era kyovola nebaza nnyo oluusi abaana banyambira kuba ghetto parliament kire kyankuba ono kire kyankuba ono mwogereeko ko naye gaba ennamba yeeyo nze mmanyi mwogereeko ko naye ekyokubiri kino kankyogere kubanga Ronnie Mechanic awe Boston yaŋŋamba nkyogere bakosaako babloga b'NRM abatambuza olugambo mu America ne Europe Germany wa nti bw'owa omwana Kaye Wisdom oba kire kyankuba obaani n'omusindikira $2 $1 $10 whatever nti w'olituuka okujja Uganda gavumenti ya Uganda ejja kukwata ku kisaawe ekyo kya bulimba ababloga ababyogera baba balimba tewaliwo system osindika ssente zo mu MoneyGram oba ku Sendwave oba bitya n'osindika teriyo technology embojja ku kisaawe banne bakwata of course Lucifer akoze ebintu bingi naye ebimu tatujja muwayiriza tikiriyo ekirala bwe baba bakugambye ekyo kale ng'otidde baako munnayuganda omulala wano gw'omanyi muganda oba ki omugambe kubire ennamba eya Kaye Wisdom oba kire kyankuba obaani omukubire waaba yeyo munsindikeko ssente ezo sente ze mutera okutusindikira $1 2 5 tulina ba cameraman tulina abakyala kakati Dr. atuletedde ba Immaculate lumu tujja baleeta no maaso tulina Jamiru lumu mujja mulaba so tulina kuru ya amaanyi bambi so obo tuwadde okunywayo ku mazzi tuganywa kubanga tugeetaaga nebaza by the way ng'ogenda kusoma ennamba yo njagala okwebaza Musumba Success enamba eno nno sigiina wano naye nja kubanga njibasomera mukalaba nnyo akalango oyo atuwagira n'agamba okusimba emiti yaleeta programu y'okusimba emiti mu AKM woba ogiina
milioni emukitundu akusimbira emiti between 25 ku 13 n'agirebera okumala omwaka mulamba n'agikwasa bw'oba tolina ttaka ali kupangisa ku milioni 2 n'akusimbirako emiti 25 ku 13 n'agirabira okumala omwaka mulamba n'akwasa ettaka eryo n'obanga eryo ettaka gwe nannyiniri waalyo okumala emyaka 7 so gendayo mukubire ku ssimu akalango ojja kuba okalaba omubuuza ebibuuzo ebisingako wano so Pastor Success yatuwadde embuzi twalidde embuzi Jamiru oyo yagisala kubanga ye musiraamu ojja kwa mulaba ne tuli embuzi kati njagala muwagira ne ku kire kyankuba ono soma ku namba ye ya WhatsApp abantu bakubire ku masimu n'abasaidi bwe baba bakutwa baleme kunkubira nnyo bakubire ku ggwe enamba yange y'essimu eri 07 7 46 64 yedde mbulungi 07 7 46 64 yes eri ku WhatsApp WhatsApp omukusindika ka WhatsApp woba oyagala kusindika ku kasente asobola okugamba amanya gerimu galimu kire kyankuba Richard kire kyankuba olaba kire kyankuba Richard mugulaye ku mazzi musanyuse I feel happy ngandaba abaana bano bali happy kire kyankuba bannange oyogedde ebintu kire kyankuba bannange kyovola abanga nkuba disclaimer naye kinsanyusizza abantu bano twogera ebintu babiwulira babiraba waliwo mbege omweyaŋakaye tubeera wano netulaba ebintu byammwe netunyenya n'omutwe so kinsanyusa bwe babakyusizaamu kati okay olina kyoyagala kugamba mbadde mmanyi otandika omanyi luli bali tutandika okwanjula ebibaddemu program biro betwogeddeko ne bagezaako okubanga tukakasa nti babiraba yes era nebyetuwogeddeko nebituukirira yes nga bwe bibadde kati nga nze nga ntandika leero nina ensonga gye ngoberedde okuva mu covid oli lockdown yasooka omwami Odebe yalipotinga mukyala we drone emuwambi ku biseera bya drone bwe zabeererawo nnyo NTV yalaga ng'omwami omukyala akutta akaveera drone neeyitawo omukyala n'abula ku kavidiyo akasooka NTV yabiraga era ne bwoba ogenzeewo nze nagalaba amawulire neŋŋamba ndowooza abadde mu byabufuzi ke bamuwambye Odebe n'agenda n'alipootinga Odebe n'agenda ne mu kooti ng'asaba mukyala wayimbulwe crime cartel jangu wano nkuba akaama sebo tuli kodinga mukama waffe tuli ku bikulu wano sebo mukyala wali ayimbulwe n'agenda mu kooti Odebe ye musajja agenze mu kooti eyawambibwa mukyala we Odebe ng'agamba mukyala we bamuwambi drone ye muwambi wayise kumpi omwaka mulamba n'emyezi nga gigyo mukyala we Odebe bamusanze mu septic tank ewaka era bavunaana Odebe lindako okubanga ye yasse mukyala omwami ye yagenda n'awaabira omwami Odebe mukyala we yagenda agula ebintu sitoleze nasooka okulaba ku NTV kamera y'okukubo yalaga mukyala we ng'akutta akaveera atambula ndooza bwali budde bwakiro basanga eno neeraga mukyala we ng'atambula naye mukubanga okutambula ne wabeerawo drone eyayitawo naye lwakuba kamera teraga nti mukyala we bamukoze eki awambibwa drone mukyala we n'abula ne wayita kumpi omwaka mulamba kubanze bino nabiraba mu lockdown eri mukyala we Odebe n'abula Odebe n'agenda ku poliisi Odebe ng'alanga mukyala we Odebe n'agenda ne mu kooti gavumenti bwe baye yawambye mukyala we bamute kooti n'eririzinga ekiwandiiko bayimbule mukyala we n'asaba mukyala we bamutenga mulamu obanga mufu Odebe ne wayita omwaka gumu n'ekitundu oba mwaka mukyala we Odebe bamusanze mu septic tank mbu nga bamubajjulamu ebitundu 2 era basoose nakulowooza ndowooza emirambo mulimu 2 era kati sawa leero bavunaana Odebe okutta mukyala we kaye wisdom sinza kugamba nti Odebe teyatta naye nze abadde Uganda nga ndaba ebintu bino nga bwe bitambula basobola okutta omuntu ne bamuleeta mu nnyumba bakyasobola okutta omuntu ne bagamba kire kyankuba yeyamuse era sawa zino nine okusuubira
nti Odebe ayinza okuba si yatta mukyala we. Okimanyi nti Odebe kuba drone yalabikako kiro omukazi kati omukazi ayinza okuba yabafaako mu mbeera y'okuwamba ne baagala ate babisibe ku mwami oba basobola n'okuba bwe bati nga balina kye baagaza omwami oyo oba omusibisa oba omukola kyoba kyonna ne bajja era yensonga gyendaga eyo. Kato Kajubi yali mutuuze wa Katoogo zone nga mumanyi nnyo. Lindako weye manga eyo Kato Kajubi oliko bagala yali mutuuze wa muno oyo gwe bagamba omugagga yali mutuuze wa Katoogo zone. Oli serious? Eyo wasinga ku mwala. Genda maaso ng'empulidde kipya. Kato Kajubi n'agenda mu ssabo mbu omusawo n'amulagula basaddaako omwana mbu. Kato Kajubi n'agamba omusawo talina wasobola kufuna mwana. Omusawo n'amugamba bo bajja kufunira omwana ye ne mukyala we ne bamufunira omwana n'abasasula ssente ne baleeta omwana mu ssabo ne bamusaddaakira mu ssabo ly'omusamizi oyo ne batuuka okuvunaana Kato Kajubi okutta omwana. Omusawo yagambye Kato Kajubi basaddaako omwana n'omukazi eyafunye omwana eyaleese omwana bamusaddaake bo bali bweru bayinaayina omusango tegubakwata baguvunaana Kato Kajubi. Kiri Uganda maama nyawo baba baleeta omwana ne bamusaddaaka n'omusaddaaka bo tebabakwatako babafuula bajulizi ba gavumenti naye nga ne bagamba Kato Kajubi okukuuma ebyobugagga bwe kusaddaaka mwana be baayiya n'omwana gyali ne basalira n'omwana waali. Nakugamba ku mob justice n'obasanga nga bakuba owa bodaboda bye bodaboda n'oyimirirawo naye bakutwala. Ku Kato Kajubi omusamize n'omukyala omusamize bali bweru bayinaayina Kato Kajubi ali mu komera ayinaayina abona naye lwaki mbu yali nkooyo oyo yali ssaabalabirizi w'omugagga omu mu gavumenti atayagala kulaba nti ebyobugagga bwe nti mugagga bino besi bakugamba ssaabalabirizi ndozo okijjukira alina kikunyonnyola wakinyonnyo naye sooka okidde namukko abala program tetubeera eyo walwati bwe tuyita abassaabalabirizi genda mu maaso tetubeera wisdom bw'oba mugagga nga toyagala omubbi ababbi mu gavumenti ababbi suba si magagga ababbi mu gavumenti tebaagala bagambe nti ekizimbe kyabwe nti ekyo ekizimbe kya Dana Twine bafunayo omuntu gwe balabirira ne batuuma ne bamugamba gwe nkooyo oyo ssaabalabirizi wa kati omuntu oyo gwe bafunye gwe tuyita ssaabalabirizi n'abanga temumanyi mugagga kumbe ebintu byalina waliwo omubbi wa gavumenti waliwo omubbi wa gavumenti nti ki Kato Kajubi kugambe okusinza bwe yali Kato Kajubi okusinza bwe yali mu Katoogo badde sikimanyi nti yali wa mu Katoogo bwa okusinza bwe yali mu Katoogo bana abatamanyi Katoogo kifo kiri mu Bwayiise mu mazzi ate no mu Katoogo mu Kaweri akasinga okuba akabi kuba Katoogo mulimu ebitundu ebimu nga ate tisibiri wadde naye leero bane mutuuso tujjako vibe era singa sibadde na kire kyankuba simanyi nakumanya tugende mu maaso. Katoogo mulimu akatundu akasinga okubi. Kato Kajubi yasinga okuba yali abeera mu kitundu ekisinga okuba ekibi mu Katoogo zone. Kuba yali alinaanye omwala guli ogwasooka vako kino ekiyanja kye baasiba ogwokubiri. Yali abeera wabi nnyo. Naye natuuka okumusomako mu mawulire nti mugagga alina ebizimbe byositero biki ebibadde ebibye. Naye amawulire ageesigika mu nsonga gagamba yali ssaabalabirizi yali alina omugagga Kayiwula. Era Kayiwula yakola nnyo okumuyigga. Nkugambye ebizimbe bye yali alabirira byonna byali bya IGP ebiseera ebyo. Era IGP yajjayo n'ag'omu buto okumuyigga. Kuba n'omuntu gwe yasembayo nga amaze omulayiza nti omusango guno ogenda gusinga si gwe watta ebyobugagga byo biweeyo. Nkugambye Kato Kajubi mumanyi. Ne kale onkubye kati abaana ba Kato Kajubi be bangamba bino. Omu ku mwana wa Kato Kajubi yangamba bino. Taata baamugambye aweeye ebyobugagga. Kuba taata yali yeefudde nga ebyobugagga yabitu. Kato Kajubi yeefuula ebyobugagga abitwale. Kuba baamuguzanga ebintu nga bigulya mu mannya ge ng'era abirabira nga buli muntu amanyi Kato Kajubi bibye. Naye ng'alina gw'akolera. Kati ye n'ayagala abibbe ne bamuseetinga ne bamukubisa sho.
ey'okutta omwana. Omusamize prime promoter ali awo na bweyogerere. Eyeyita omusamize. Poliisi bweyogerere wabadde ng'atera okubeesinga. Eyeyita ng'omusamize mu poliisi. Mbukatoka Jubi gye yajja. Eyeyita omusamize. Eyeyita omusamize yasaddaaka yamubuulira akwase Kajubi Katoka Jubi mu poliisi. Naye nga yali alabirira bintu bya IGP. Katoka Jubi ne bamukwata ne bamulayiza ku musango gwasooka ne bamufunira looya Kabega n'amuwolereza omusango n'agwagula n'avaayo. Kayiwula n'agamba ng'alaba bijja kuflopinga kuba ebyobugagga byonna bamaze. N'agamba ngenda kumuyigga biki mutazibula nagulo kuliko Katoka Jubi bamusalira mayisa kufata ina kubaluzira. Bakusaddaka mwana. Naye nga ebyobugagga bye byonna byali alina byonna byali babitutte nga bamwavuwazizza. Naye yasigazaako. Talina wadde kuba n'ennyumba mu Katooga amazzi gajeerawo. Kati yasaanawo era nja kugendawo okulaga ekibangirizi ennyumba yali bweti yonna yaggwawo amazzi gajeenoona. Tulina okukola story nze mbale simanyi nti Katoka Jubi olwo situli ku Katoka Jubi tuli ku Odebe. Tuli ku Odebe nkulaga ebadde bituukawo gavumenti byekola. Naye sooka olina enkubuuzi. Naye bannange leero ebiri ku Odebe. Jime tuli coding lalo kana epimpina class monitor pimpina ebiri ku Odebe. Linda katono nnyo Katoka Jubi njagala abantu bategere story oli musamize omusajja yavayo mujuliza nti nze musamize Katoka Jubi yamugamba tutte omwana tutegedde ali wabweru naye ogambye mu poliisi yali omusamize yefuula omusamize mu poliisi emabegako emyaka tizinza okuba simanyi naye emabegako omwana oli wa Katoka Jubi kuba nkugambe twakula nabo mu Katoogo nalimba manyi yaŋŋamba mupoliisi alina bweyogerere ku poliisi eyali omusamize yasawula taata basaddaako omwana taata ali mu kkomera omupoliisi ali bweru yefuula ku luli nti nno ng'ayagala bakwate Katoka Jubi bamusobole omuggyako asayininga transfer z'ebyobugagga bye yali atutte ku muntu kugambe Katoka Jubi yali ssaabalabirizi. Ekitegeeza kye bayita ssaabalabirizi be bantu abali mu gavumenti. Ne muganda wange leka tuwere nga tugenze Kajubi naye leero ndowooza tukome wano recordinga kire kyankuba tujja pimpina naye mutukoze eki bwaboogera bangi n'abe muganda wange enfuufu pimpina nedda toyera bambinze nyina alajje olunaku lwaleero bannaye sirutegeera kiro kyankuba tujja kukwatiranga engulu eri muganda we yera nga tugenze Katoka Jubi nga Katoka Jubi nga soka olindeko muganda wange mbadde ŋŋamba kino ekintu kikulu abantu ekitegeeza waliwo omuntu erinnya liwatuwa ssaabalabirizi bajja ne bafunanga kayibuzido mudakiikemu naye ngaggawala bwe mmala okugaggawala nga ngula ebintu naye kumbe ebintu bye si byange waliwo omuntu omu. Ennyumba yagendamu amazzi gye balaga ku nnyanja nti bagamba bagenda gimenyawo eyahamu agisulamu togendayo agibeeramu sooka olindeko kakati nkugamba ebyo gongamba togendayo nkulaga bassaabalabirizi betulina oyo ssaabalabirizi mu Uganda sooka olindeko njagala odde kyakatoka Jubi omanyi lwaki tugenda anti nkulaga n'oddeko Odebe erinnya leri abadde nnyo mu mawulire naye lwakuba erinnya ly'ezzibu Odebe ne kubanga abo omusajja bonna bali mu kkomera abo ababiri sooka ombuulire kati omaliriza otya tuze waliwo omwami omulala bamuyita Ivan Katongole yakwatibwa ku bakyala abaali bafa Entebbe be baali batta ne bamuteekako omusango nti abadde abasaddaaka mu bya Illuminati asobole okukuuma ebyobugagga bwe yalina biliyoni z'essente ku akawunti yalina ekyuma ekyebyennyanja nga kiri mu biliyoni za ssente naye yali akolera omu ku babbi mu gavumenti muno ng'ebyobugagga ebyo ye Katongole agamba bibye. Katongole yali abitutte
yazimba yafuna akasajja ng'ensi etegedde nti byange. Ng'ensi etegedde nti byange. Kikyankuba programu eno eyina engeri gyewunzeemu. Mpulira. Ng'ensi etegedde nti byange. Ng'ate ne nannyini byawuli ayagala akyuse ebyobwannannyini bwe bidde mu mannya ge oba bidde mu mannya g'abaana be. Nze ne nzimba omutima ne ngamba sigenda kwavuwala. Nga Ivan Katongole oyo gwe baakwata entebe nti asaddaaka abakazi b'entebe. Omujjukira ku kitta ky'abakyala entebe. Ivan ali bweru. Oluvannyuma lw'oyo eyali amuyigganya okumuggyako ebyobugagga bye byonna Ivan n'ayavuwala. Ivan ali bweru alya bibye. Ebyobugagga baabitwala, esente baazitwala, era Ivan ye n'asirika tiyakuba kkerero y'ensonga lwaki mulamu. Baamugamba bituwe osinga omusango nti siggotta. Kino kisobola okutuukako kayenca. Ne bakuteekako ekisango nga bayina kye bakwagaza okole oba obaddize. Kati omusajja gw'ogamba Ivan kasayakkiriza n'abibawa ekitta abakazi entebe n'ekigwa. Omusango gw'okutta abakazi ne bagumuggyako nti si yabatta naye nga baamukwatako nti yatta abakazi era netujaganya n'ojjaganya. Kyabadde atta abakazi b'entebe wuuno. Kasayakkiriza n'abakazi tebaddamu. N'abakazi tebaddangamu kufa. Kitegeeza eyali atta abakazi ye yali omugagga ono akozesa Ivan. Kire kyankuba ng'okubyewo nnyawo. Kuba Ivan bwe yawaayo ebyobugagga bye ebyennyanja, Ivan yalekeraawo. N'abakazi balekeraawo kufa. So tuyigga abantu abatta abakazi. Omwami yali akozesa Ivan. Omubbi mu gavumenti yali akozesa Ivan. Mu byennyanja bye ye yali atta abakazi. Kuba omusango bakuteeka kwa Ivan. Bannaye tuli ku story kino nno kikulu nnyo. Kire kyankuba oleesi. Dr. Kiyingi. Naye otuuseyo kire kyankuba bana. Dr. Kiyingi baamuteekako omusango gw'okutta mukazi we. Ne bagula n'abaana ne bagenda mu kkooti ne bamulumiriza nti yasse mukazi we. Ne kyatwala nsi nnamba eyali emanyi obweta omugaso gwa Dr. Kiyingi okujja okutaasa Dr. Kiyingi. Wabula Kiyingi yali agenda. Nenga Dr. Kiyingi bwe baasala nga asinze omusajja alinnyirawo. Dr. Kiyingi tattangako ku mukyala we. Odebe ayina security company. Si ya busaale ya mundu. Odebe mugagga. Odebe ono gwe bali mu kuvuna. Bwe baasanze omukazi ng'ali mu septemba. Odebe tamanyikiddwa mu Uganda mu bagagga basobola kuba na security company. Odebe tamanyikiddwa na mu bantu beeza kubanga beesigika okubanga bayina emmundu. Odebe ayinza okuba either ya misusing emmundu. Odebe ayinza okuba yabadde awagira Bobi Wine. Odebe ayinza okuba yabadde akyusa kata kyawagira gavumenti. Odebe ayinza okuba yabadde ayagala yegdiza ebyobugagga. Odebe ne bamutira mukazi we ng'essawa ya leero. Odebe nga kirina mulya bw'anaabiwaayo ajja gusinga. Odebe omusanga agwejjeereze n'ebyomukazi bagambe ddala kuba waliwo asikaali eyabula. Ayina escape route. Asikaali eyali akuumawo yabula emyezi 6. Asikaali eyali akuuma nga n'akomawo mu ttooyi nga yali alesa asikaali omulala n'amulaba ng'ali mu ttooyi. Lindako omusango wavunaana ono omusajja ali mawulire Odebe. Asikaali eyali akola mukyala wale yabula. Asikaali n'abula. Ne asikaali n'abula. Ne wayita emyezi asikaali n'alabika. Era n'abalaga nti no Odebe ng'ataddewo omuntu omulala akuume. Odebe bwe yasigwetekawo okuuma yalaba eyali asikaali ng'ali mu ttooyi. Naye ng'emyezi 6 kyogamba Odebe abadde takozesa ttooyi eyo. Naye wamma uliriza ekintu ekyo kinnumya omutwe. Ttooyi eri awo muŋŋambye mulimu omulamu emyezi 6 temugigendamu. Naomma bino ebintu bya kiyaaye mbutuufu kire kyankuba. Tosobola kuŋŋamba nti omulambo guli awo mu ttooyi awo simanyi septic simanyi bitya n'oŋŋamba nga tekuwunya emyezi 6. Tewali kuffe ffenna abali mu nsi ffe tumanyi kati Odebe na mukyala. Era bwe tujja okutegeera Odebe omutta ne bagamba asikaali eyatta
kijja kuba kikiwedde. Senga Odeba awaayo ebyobugagga byabwe, senga Odeba awaayo emmundu zaabwe, bajja kuteeka kwa Sikaali nti yeyatta. Asikaali bamute kuba tewali n'omwamu manyi nti yeyatta, tebamulaganga nako mu mawulire. Bamute naye agenda ali butaala nga bamuwadde ssente ze bamukozesa. Naye nga Odebe naye akyasobola sigaana nti atayinza tasobola kugaana mukyala we buti. Naye circumstances bigwako. Bibaddewo ebbanga lyonna gavumenti zino zibadde bitukola. Odebe ayinza okuba nga tattanga mukyala we. So nkubiriza bannayuganda bonna gye bali baleme kubeera nnyo omanyi twegomba nnyo ebyobugagga muze n'enfuna gwenkolera. Nze babireke bwe baba nga byakuntuusanga ku Odebe. Natidde nnyina eyo nno ng'oyiseeyo era katumalire ku kino ekintu kuba bye mbadde nnina okukubuuzawo naye ku Sande tuddamu okukwata kire kyankuba ono. Kire kyankuba njagala tumalire ku eno kubanga gye wagenze nadde simanyiiyo. Waliwo ekintu ekyazze ekyammazeemu amaanyi kya byemuke nekifulumira mu mawulire mbadde ngenda kutuukayo. Gyogenda eyo sirise mbadde ngenda kutuukayo sirise mu Uganda. Era bano abalaba pulogulaamu baleme kuwulira kigambo Saabalabirizi bakitwale bakiteeke ku ddiini. Tumalaawo nziruke ku TV. Saabalabirizi fe mu pulogulaamu yaffe situtegeeza waki wa ddiini. Tetugamba wa ddiini Saabalabirizi. Tugamba Saabalabirizi. According kire kyankuba yono omuntu amugagga bana batubbye wafuna n'amuteekamu ebyobugagga bye. Mugagga naye nga ki amazima si mugagga. Ekizimbe wawulyako ekizimbe kyakayanirwako abagagga ababiri. Tebakizimba bonna. Naye buli ekizimbe kyazimbibwa ng'omuntu omu. Buli omu agamba nze nakizimba kiri wange. Ne mwana. Naye ne bajja abagagga babiri wetumanyi mu Kampala ne bakikaalira era omu yafa. Drake ne gundi ogamba ne Mwangi. Kintu ekyo kyannumyanga omutwe. Kati bwe baba bawo kyawakana mbwe ebintu bino tebiri eby'Abasaabalabizi. Balabye ku ekyo ettaka bagita paaka ya bank paaka ya Baganda ne bagita Muhanje ne Drake buli omu akanira ekizimbe nti kiki kati ekibuuzo nga kibuuza kati ani yagula buloka kati waliwo ani ayiwa buloka ani yateekako inginiya ne buli omu ng'agala nti kyange buli omu agamba ekizimbe kyange nze nakizimba naye tebakizimba babiri tiyali mbuba beegatta bazimbe ekizimbe gye bwaggwera ng'omu afudde naye nga Saabalabirizi bali Basaabalabirizi abo eri Basaabalabirizi bakaayana. Omugagga yali agobako omu kati oli n'agamba nze kyange kyobula ng'omu yafa. Bino ebintu by'okubanga waliwo alabirira babikozesezza nnyo Uganda ate be babikozesezza batandise okwefuula nabo ne bagala nabo babitwale kuba nabo babubbye kukola ebyo ebizimbe. Kati tumaze okukakasa bino eddaame ly'omugagga eyakasembayo okufa ebintu lyabiwadde mugagga mulala oba amubbi mulala kuba gimuweze ensemumanyi yabba eza Gavi yabba eza Kyogamu yabba ezaki yaleese n'ezino ez'emmotoka mbu buli mmotoka esasula emitwalo ana okufuna namba plate. Ebyo gimuwezi y'omu ku bantu abasinga okubba. Bannange ebyogerwa bigambo bya kyankuba yabba ssente za sirimu era sirimu ono atulumye. Emyaka gino gye tuyiseemu yandibadde yavaawo da senga Jimwezi teyabba ssente za sirimu. Senga Jimwezi teyabba ssente za sirimu ate senga Jimwezi yali takozesebwa sitaani. Jimwezi naye yandibadde mu kkomera nga Kazinda. Kazinda bamusalidde emyaka 4 mu kkomera. Jimwezi yabba ssente za sirimu. Yali bweru ayina lwansonga Jimwezi yali akozesebwa sitaani mwami Museveni. Kire kyankuba nene. Kati ebyobugagga bya amahoteri byonna byalese waliwo ne hoteri ere Kalamojja. Kintu kyokka kye bataamulekedde kyabadde kimulimbo. Ebisigadde byonna babiwadde mukyala wa Jimwezi.
yalina biddaabiriza okimanyi rekodi ayinza okuba badde nkooyooyo saabalabirizi noyo katubaliriza njagala ndeeta episode eno eyokubiri kubanga wekyanewusiza ku bya BMK njagala tukwate nga twandika ku eyo ya BMK kubanga obudde butuyiseeko njagala tukole episode eyokubiri ku basaabalabirizi ba Uganda betulina ekyankubye ekikwe olupapula lwabadde lwa gavumenti lwakubye story ne bagamba nti Susan Muwezi ekira BMK alese ebyobugagga amulekedde ebyobugagga bye naye kyanseseza Susan Muwezi tabeeranko musiraamu twandigambye bwayi BMK kirabika ekinyegenyege omukazi abadde musiraamu yandibwadde obukuza wamma yandigambye kuba nze bwenfa nsobola okugamba kaye gwe mukuza w'abaana bange naye nga sikuwadde ebintu by'abaana bange naye oliyaga kiramu kigamba mbirekedde ekyokubiri lwaki ebintu bino bisoboka nga wemmanyi famire ya Muwezi Muwezi tebavuddeeyo wadde kukyogerako tebakyogeddeko mbwoba batulimba oba fake news ne famire ya BMK tenavaayo basajja balabayo mu ku basajja abasinga okuba abagagga mu mwaka nga tuyingira 10 basajja balabayo mu ku bagagga batakyasula kwogerwako nti bagagga yali mulabirizi wa mukulu yakola ensobi nebyobugagga ne babimujjako episode eno njagala tugikomye wano kire kyankuba kubanga nebe nadde ngenda okubuuza nga no sebo nyafro njagala tugikomye wano tugende why bana doctor yafunye sente ali mu kunywa ne doctor Immaculate toyagalayo kyakunywa okisabanga nze nenkwata mu nsawo za doctor tofaayo doctor ali wano nze njayu ya sebo ye naye weekend nakyo nakyo kiri eggwanga lijja ttereera episode eno tugenda giddamu nga kire kyankuba atulaga alambulula abalabirizi betulina mu Uganda n'ebyengendo mubuuza ekintu tebinakuggwayo waliwo bennazizo mubuuza mpulira endowooza ye tugenda bireeta ne weebale nnyo osunsudde olina ekintu kire kyankuba ate version gy'olabamu ebintu kwegamba nga yeeyo ne mwenna abatulaba awo ntumirako bambega mutera okuddaawo ne munkubira kasimu ne mugamba kaye jangu weteeke mu kkomera kyonna kyekiri ffe tukyali bannayuganda tumira bannayuganda kyekyankuba njagala twogende ku kintu kya passport ttaka bikoze biti ebyo naye tugenda kuddamu episode eno oyongere otunnyonnyola abalabizi be Uganda. Until then njagala obbasibula nga mbagamba nti bulijjo ennamba yange eri 070449 eri ku WhatsApp. Sindika info gwoyagala twogereko, sindikako kyonna kyoyogera oba information yonna ebigenda mu maaso mu Uganda byotusobola kwogerako gambe Kaye Wisdom waliwo kino ne kino kakati mbadde mbasaba mbadde neerabidde Dr. bulijjo atusomera ennamba ya mukulu bya Lugaba simanyi yes naye oba ogirinawo nedda girete ku ssimu ekiba kyekyo ngenda kugira giwandikawo ku ssimu. Tulina muzeeyi waffe mukulu bya Lugaba bambi mulwadde nnyo omugongo naye bannayuganda abali e Germany abali simanyi Israel temusobola kusitula bya Lugaba ne mumujjanjaba emigongo ne tugula tiketi bannange mukulu bya Lugaba bw'oba osobola mutwala mu nsi yonna bambi nyamba tumutwale mu nsi yonna jjanjaba omugongo. Jamani yajjanjabe kabaka alaje mu nnaku 2 kabaka nadde engulu kire kyankuba bajjanjabe kabaka bunaku 2 kabaka abadde wanunga nawe yagenze Germany yakomyewo mu nnaku ezi so ne dokita bamutwale Germany omugongo bagukwatemu. Enamba ya bya Lugaba William eri 070 077 98 09 33 0772 98 09 33. Ye mukulu William bya Lugaba musajja abadde atunnyonnyola ebintu naye mugongo gumuluma tusobola okuteekawo enteekateeka nze nkubira ye namba ya bya Lugaba erina ku WhatsApp ne babeerawo enteekateeka nze osobola nange okunkubira nonga Kaye Wisdom tusobola okuleeta omusajja ono e Germany katukole bwe tuti ne bwe tuti then ne bamujjanja ojja byeyogerera ebya manager nze njogera kakati ne tuba nga tutwala mukulu bya Lugaba bambi ne bamujjanjaba so njagala basiibula until then bye bye.
bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino wokutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya